president wantuyambye mwami Mawere n'ava ne mu constituency yaffe kubanga abavubuka guno omulembe gw'abavubuka abavubuka bamulabanga ekisiraani ekizibu era wendi wano ntaddeyo okwemulugunya kwange singa tekuwulirwa mu budde ndi mwetegefu okujja independent kubanga constitution teŋŋaana vuganya independent ndi mwetegefu okujja independent mu kulonda okuddako era namaze dde okuteeka empapula zange zitwala bya Mukama naye nnize tribunal ewulirize ensonga zaffe. Okay. Tukumanyi nga gwomu ku basajja ba business ezitwala abantu ebweru ine kuzinga olyo companies ezizze nga zeribika zitwala abantu ebweru ne babaferoza kivudde ku kimunayo gale yali agadde ogende ebweru ayita mu nkola kyentuufu nga mwe gye mukozesa ekyo kyoyogeddeko olwali mbadde saaga kwogera kwali n'obusungu bw'ebyobufuzi story eyo njagikuwa olwokusatu leero wandikisoose nondeka ne mmaliriza bino kubanga ekintwala mu paliamenti kuyamba abantu mu nsonga ng'ezo obbalaga ekituufu kyeki obbalaga ekikyamu kyeki kubanga bizinesi eyo gyogerako ngiroddemu emyaka 15 abantu abamu bajja nga balina amalala tebamanyi nti bizinesi etaaga patience bizinesi etaaga research kampani nyingi zizze zirina amalala n'abazikulema nga balina abalala n'abantu baffe mukole due diligence bwogenda okukozesa kampani yonna gikoleko research amakampani mangi waliwo ne Century muli kweyeeyo endala naye waliwo ne gye bayita Century yejjana era neekola ebintu byemu nedduka waliwo endala yali eno buloba nyingi zizze era nga nz'omu ku baludde mu bizinesi eyo tugenda kutandikawo association egezaako okulanga etugoba ekye bayita integrity omuntu atalase kampani eyo alina integrity omuntu atalase kampani eyo history we avuddewa sijja kwogera kampani ya muntu yenna oba kinoomu naye abantu abaagala service ddala service z'okuba nga ogenda mu Europe bintu birala si byabawalabu bintu birala byetaagamu omuntu alina experience kati nga nze Mr. Bantu in experience business myaka 15 zakenyi nakuba kubyeyo London nakuba kubyeyo Canada Germany kati manyi ingredients naye omuntu talinyangadde ku lyato genda Kalangala naye omuntu talinyangadde ku basi genda Kenya ate agamba abantu abatwala mu America Canada so namwe abantu mwina okwebereramu due diligence omuntu agala okuntuusa mu America okutwala mu nseno ye yali atuuseewa okiwulira so ekyo njagala ompa obudde ku lwokusatu olunaku olulala nga ntudde nga sirinaako bino stress w'akalulu kange akabbidu manyi simulabangako era simanyi bwafaanana era sikola bubizinesi obwo obutonotono nze enkola ezange z'amaanyi kwegamba omuntu enkola eyo n'enjogera ng'eyo bikwatagana nange mbewale kwegamba nze mukula Katonda yamanyi naye nze sikwatagana n'enkola eng'eyo siri mufere sibangako simanyi oba politics oba ki naye nze mukula enkola yange eri nterekevu eri straight era nkoza abantu 13 era sikolangako bizinesi ebyo bwa trouble enkola eyange si yeyo kale kabulebale nnyo amanya n'eddoboozi nze Paul Sekiziivu munnasaabagabo era omu ku baadde beesimbyewo okukwatira ekibiina kyaffe ekirungi kinantameggwa ekyenRM fulaga ku bwa MP bw'Emakindye Ssaabagabo essaawa ya leero nzize wano mu tribunal eyasetingiddwawo pulezidenti okuteekayo okwemulugunya kwange kubanga ekitundu kyange tekyalonderako ddala akalulu for example oŋŋamba otya nti nze gyenzaalibwa ndejje central abantu bange tebaalonda ow'ebyokulonda yajja ku makya saa 3 n'agamba okulonda kuwedde n'agenda wa mwami Munduni obubonero 354 ze nampa 00 maama wange taliko ne taata wange nze mu binnyo bazadde bange obutannonda era abaalaba amawere ga bukedde abantu beewaffe beekalakaasa ne beekalakaasiza ddala nga balaga obutali bumatuvu ebifo ebyalonda era ojja kusanga mwami Munduli namumegga tuyina ebifo nga n'abalonzi tebawera 6 eby'omu Masajja mu Ndikutamadda gye baawa mwami Munduli 6 tuyina ebifo abalondesa baffe oba abakiikiridde ffe tebabakkiriza kulonda nzize wano okwemulugunya ku RDC mwami Mawerere n'akakiiko kokola nabo mu ofiisi ya RDC Emakindye Ssaabagabo timwakola kinene nnyo okubeera mu byokulonda byaffe okuwangula si kibi naye owanguddwa otwa
njogera ku mwami Frank Kyazze akolanga deputy RDC wa Bongi eyava gyakolera amaze emyezi 2 mu constituency ng'ali partisan bweba byakumirwa mwami Kyazze ebyobufuzi wandibirese ife abapya ababirimu ne tutunka olwaffe waliwo conflict of interest office ya mwami Munduni akulira ebyokulonda mwami Luzzi mu constituency yaffe gye yakozesa ate okugaba material wa NRM era ekiro ekyo natuukawo nenkubira RDC nenkubira abadiso bonna nga mbalaga okwemulugunya kwange ti office emu yegaba ebintu bya opponent yegaba ebintu bya NRM ebigenda okozesebwa okulonda so leero nze wano ku tribunal okuteekayo okwemulugunya kwange obutali mumativu mu byava mu kulonda tebiriyo toyinza kuŋŋamba nze genzaalibwa gye nakulira okuliba obbi ne bani zesaata abantu tebannonda kwegamba obubbi obwenkukunadde nga bukulirwa mwami Kyazze ne mwami Mawerere RDC season akuli mu season ya politics era neesimbyewo neesimbyewo ku balodi kansala Makindye Whisky owali Makindye wano Makindye tukibuye katayina bina gye muwulireyo mu nkere sambya nesambya lweyiriza webinaba biwedde ng'okomawo ebyange webukoma wano gyesigeza nti mbasikyawagire NRM sigala njiwagira naye nga nkola emirimu gyange emirala era akalulu kanagwa ne kampeyini endongo egenda okuddamu evuge buto mu kaseera kano endongo nineemu yokka another alubamu lungi eya pulezidenti Museveni twagala tumuleetere abawagizi be abanyumirwa Museveni omuyimbi abayimbire enyimba ze endala nyingi okulina another tukumanyi nga ateri antamatama togere ku bya omu ku bagagga babadde yeyita Don Chris eyafeza abantu Don Chris ate naye tukwataganayo n'ebyobufuzi mu Musanze Don Chris ng'omuntu Don Chris era njagala mulabule lwaki nzikiriza mwogereko yayogedde mu National Central Executive Committee Chairperson mwami Mike Mukula n'ateekawo ekibozibozi nti abadde akolera Mike Mukula ne General Damulira ekyo kye yakola kya busiru era kya bufere ekituufu kiri nti mwena mbabuulira abatulabe essaawa zino n'abatuuliriza Don Chris yali kyebayita skaama bizinesi ye yali akimanyi nti agenda kuba Bannayuganda omuli basigo maatha abawala abato bataata abatwala bweru kumbe kampuni ye yali tekkirizibwa kutwala bantu bweru kampuni ye yali ekkirizibwa kulambuza bantu so Don Chris amateeka we ganaba gamutuuse gajja kukola nga bwe gakola ku balala tali waggulu amateeka ebyagenda awemulawemula n'avuma pulezidenti n'avumaani anoonya asayiramu naye kyenjagala omujjukiza Don Chris eyo gye yewanise waggulu toyina musinjo ojja kugwa kati kakkanya amalala lekera okuvuma pulezidenti lekera okulimbira bajjeno Damulira n'abantu abasinga abangi okubalaga nti no baali bafera naawe era bwe wali osasula waliyo basente z'Abannayuganda b'omu era va ku General Damulira va ku Captain Mike Mukula.